zigala ng'omwana ayita omwami wo ddadi. Okay? Yayita omwami wo ddadi. Okitegera mukwano? Baatambula bambi. Ng'omwana we bamukutte ku mukono nga bw'obiraba awo nga tebalina buzibu bwonna. Era nga kankitwale nti famire eyo yali yeeyagaza. Wadde omwana ono si mwana wa bbaawo. Naye ng'omwami ono yatwalanga omwana oyo nga muwala we owa ddala. Nga yamushopingira ebintu by'oku ssomero, yamukolera buli kimu, yamwambaza. Kw'ossa n'omukyalo oyo. School fees omwami oyo nga yazisasula. Naye nga baana bo bali waka nga bwe nkugambye batudde. School fees zikubuze, tolina gy'ozijja. Sente z'obadde weebuuza omwami wo zaakola nga zigenda mu famire eyo ey'omukyalo oyo. Nga zigenda ku mukyala kw'ossa n'omwana. Era baatambula olunaku olwo okutuusa lwe baasanga taxi. Nga bw'obalaba omukwano. Baatambula bwe bagenda nga banyumya. Obalaba awo? Bwe banyumya mu mpolampola. Nga bambi beeyagaza. Era ndowooza obalaba akuuma kaabakwata. Kaabalondoola okutuusa ku taxi. Ne batuuka. Ndowooza obalaba awo. Ne balinnya taxi. Basobole ate okweyongerayo. Ekiraba omukwano. Wabula ffe tetwakoma okwo. Tetwakoma ku ekyo. Wabula akuuma kaffe ko keeyongerayo mu maaso n'okukwata abantu bano n'okulondoola takisi eno wa gy'eraga nga twebuuza balaga nga twagala tumanye wa gye bagenda. Nga twagala tumanye destination yaabwe eri ludda wa. Era ndowooza obalaba awo akuuma nga kabagoberera. Nga bali wano mu nsi yaffe Uganda mu kibuga Kampala. Ndowooza okiraba omukwano. Nange omusajja wange oba yabakinze simanyi nakumanya. Nandekera obwana nze mbonaabona nabw'okubuweerera. Nange simanyi nakumanya ekisajja ekyo simanyi nze. Ekisajja ne kinsuula mu nnyumba ne kindekera abaana. Abaana bange ab'omu nju tekibaweerera, kiweerera baana ba malaaya, mwana wa malaaya.
ndowooza balabaawo era takisi yabatuusa mu kifo ekimu ne bavaamu nga bo balaba abo bavaamu mu takisi yo ne yeeyongerayo era bo ne basigala awo mu kasenta ak'ekibuga ekyo ndowooza okirabaawo era baakwata omwana waabwe ku mukono ne basala oluguudo nga we banyumya nga buli kimu akuuma kaffe ka microtransmitter chip kakiraba buli kimu kakikwata buli kimu nga kakirondoola ndowooza okiraba mukwano era mwattu olunaku lwaffe akuuma kaffe kasobola okukwata ebyo ebiraba omukwano bikasobola okukwata ne kakomekerezaawo ku lunaku olwo Nachakulisa bwana sikira manza simanyi nakumanya. Tulate mutaka mukwano. Namusajja namukolera kintu. Omusajja namukola ntanze bannange. Usaba oyoke yimuka mukwano va mutaka. Omusajja. Kansubire ate kati mumanyi sente z'omwami ono gye ziraga mumulabye ebifo byagendamu swimming pool batuuka hotels batuuka gardens ne batuuka n'omukyalo ono naye ng'omukyala we amulese waka omwo abaana be tebakyasoma. To make matters worse, according to our investigations twakizuula nti omwana oyo gwe mulabye mwana wa mukyalo ole naye si wa mwami si wa mwami naye omwami ono asobola okuweerera omwana atali wuwe kyokka ababe bali waka batudde. I really wonder kiki kyabalowooza abaana be beyeezaaliranga ye bali waka batudde naye gwatazaala amuweerera amukolera buli kimu shopping ya ssomero byonna byonna yabikola omwana atali wuwe. Katoyongereyo maaso ne investigations zaffe tumanye biki ebyaddirira. Olunaku olumu spy camera zaffe ezaali mu makaago zaakulaba ng'oyambadde bulungi ng'onekaanekanye ng'okutte ne suitcase era wafuluma ennyumba ndowooza okirabaawo wafuluma ennyumba n'oggalawo ne twebuuza wali olaga wa wabula twagenda okukizuula wanga wali ogendako mu kyalo wali ogenzeeko okulaba ku bakadde bo mu kyalo era ndowooza olabaawo wava ewaka n'okwata ekkubo n'ogenda ku stage ndowooza okiraba mukwano era ng'oli mukyala wa buvunaanyizibwa okiraba wa mukwano watuuka ku stage era n'olinya basi ekwongerayo ekutwala mu kyalo okiraba wa mukwano era basi bwetyo yakwongerayo n'ogenda gye wali olaga. Wabula w'otaabeeranga watambulanga n'ogenda mu bibyo omwami we yaleetanga omukazi ono ewaka yaleetanga omukazi ono gwe mbadde nkulaga ewakaawo era olunaku ndowooza bwali budde bwakumakya ng'omukazi oyo asuze mu nnyumba yo mu makaago era ndowooza olaba omwami yaggalawo ng'afulumye n'omukyalo ono ne batambula ne beeyongerayo mpozi ate agende akole. Era ekiro ekyo baawo yakomawo n'omukyala y'omu mu makaago
era bayingira ennyumba ne batuula mu ntebe ng'abaagala nawe babeera n'amubuuzaako mumbuuza gye omuntu yenna gye yandibuuzizza omwagalwa we. Ndowooza obalaba omukwano omungi ennyo bambi, mu mukwano omuyitirivu, wabula ekyo yakikolanga nnyo. Tesimanyi nakumanya. Nkitegeera. Era nze nakola kyonna ng'omusajja ono bannange si yangu. Omusajja yankola mu byonna simanyi nakumanya. Buli kiseera we wavanga ewaka n'otambula n'ogenda yonna gye wali ogenze, omwami ono ng'aleeta omukazi ono mu makaago. Era ebiseera ebisinga omukyalo ono yasulangawo. Ndowooza olaba era obudde bwali bwa kiro. Omukyalo ono yasula wakaawo era bayingira mu kisenge nga bw'obalaba awo ne bagenda bombi basobole ate okubaako kye beekolerawo. Maama Kanange simanyi nakumanya kisajja kino. nkitegeera mukwano. Kanange kisajja kitategeera magezi talina magezi kino. Bambi w'otaabeeranga wakaawo, omwami ono bingi nnyo bye yakolanga n'omukyalo ono. Omukyalo ono ng'amaka agafuula nagage, nga buli kimu bakikola. Kye yandikoze naawe yakikolanga n'omukyalo ono. Ndowooza obalaba nga bali mukwano omungi ennyo. Kitegeera mukwano, nkusaba obeere mukyala mugumu. Mama beera mukyala mugumu. Nakuba basajja mba wange yabaki. Musajja wange yabaki bannange. Mama beera mukyala mugumu. Musajja wange yasula waka. Mu makaago, mu ntebe zo, mu nnyumba yo. Nga we bazannya n'okuzannya. Bwamusitula bwamukola atya. Ndowooza okiraba mukwano. Era olunaku olwo emikolo kati gitagikolebwe mu ddiiro. Ndowooza omulaba mukwano. Era oluvannyuma ennyo yamusitula ne bakomekkereza mu kisenge. Nga bulijjo bwe bakikola emikolo gyabwe bagimaliranga ekyo. Bannange omusajja ono simanyi kye ngenda kukola. Omusajja nandekera obwana abaana waka Mukama Katonda nze simanyi nakumanya bannange. Omusajja n'asuula waka n'abaana kati awulira mwana wa malaya. Naye bannange dino ndiyite jjoogo ndiyite ki? Kuba mukyalawo agenzeeko ewaabwe mukyalo, gwe n'osalawo oleete omukazi wa mulala mu maka mu absence y'omukyalawo, ku buliri bwe amasuuka ge gaakera enkya n'ayoza, mu nnyumba abaana bo mwe babeera. Kyokka n'omukyalo ono talina wadde akasonyi wadde akati. N'omukyalo ono yandibaako nti yanoba. Naye omukyala waali maka yagenzeko bugenzi mu kyalo. Gwe naawe nojja omusajja n'agamba jja tugende ewange. Naawe n'okwata engoye n'oyambala n'okola kinoogenda. Mu maka ga mukazi munno. It's as if gwe toli mukazi tekisobola kutuuka ku goli musajja. Bannange abakazi tukola ebintu ebimu nga tumaze kale okulowoozaamu tumaze okulowooza kiki impact kije kigenda okuleeta, public egenda kundowooleza ki. Tuleme kukola ebintu just anyhowly. Kyokka omwami ono talina wadde akasonyi wadde akatono wadde. Naye nze nsaasira busaasizi mu kyalo oyo mukyala Nantambi era mmugumya. Wabula katugendeko mu short break, then tumanye ate what happened next. Mu investigations zaffe byonna byaggweerawa. Tovaako ku ABS Television okyali ku program Kalondozi. Katukomewo.
omukyala nomulaba n'omwami wo twagenda okukizula nga baagalana. Okitegeera bulungi. Era enfunda nnyingi ze twalaba abantu bano ababiri boolaba awo nga bali babiri. Nga bali mu bifo ebisanyukirwamu era ndowooza okiraba awo nino olunaku olumu bali mu hoteli emu ndowooza olaba awo baasookirako awo mu ka restaurant ya hotel okiraba mukwano nga bali mu kunywa ku sodas beewaamu era ndowooza balaba awo ndowooza okiraba bulungi mukwano. Era oluvannyuma ennyo baagenda ku swimming pool eri okwo ku hotel okwo kwennyininyini okitegeera mukwano. Swimming pool okiraba bulungi mukwano ndowooza omulaba awo nga bali ku pool mu mukwano omuyitirivu. Imagine omwami we yakuleka mu nnyumba n'alekawo abaana bo ng'ali n'omukyalo ono. Ndowooza obalaba omwami bagenda ku side ya swimming pool mu that very hotel ku hotel eyo yennyini ne bagenda ku side ya swimming pool era oluvannyuma ennyo baavayo ne badda mu gardens. Ndowooza obalaba awo mu mukwano omuyitirivu ennyo nga basanyufu nga gye nkomezza. Simanyi okukolera musajja yasindira abaana waka nsentabo nanyasigalufuzi simulaba. Omulabi waffe wa ABS television katusooke tukujjukizeemu omukyalo ono bwe yali awakanira omwami we nga tannalaba bintu bino. Ekyobwenzi nange nakibagamba nti ekyobwenzi tesobola kukimuwaayiriza wabula kyenoonyereza sente zaakola ziragawo. Ndowooza obalaba mukwano omwami woono yakyakalanga nnyo baacakalanga nnyo bambi n'omukyalo ono ng'era amuteekamu sente bulijjo ze weebuuza gye zidda sente zaakola ziddawa yaziteekanga mu mukyalo ono lwa nsonga baabeeranga nnyo bonna. Ndowooza obalaba mukwano olaba omwami waawo nga beekutteko in broad daylight. Okiraba mukwano nga basanyufu nnyo bambi kapa eno yali nsanyufu era akuuma kaffe omulimu gwako kagukola bulungi nnyo era ne kawunzika n'olunaku lwaffe olwo nga ebyo bikasobodde ate okufuna ku lunaku olwo. Omusajja nfuukidde ekizibu simanyi nakumanya kyengenda kukola simanyi kyengenda kukola bannange. Ate nno okyali awo omwami ono omukyalo ono gw'olaba ono yayinayo omwana. Omwana oyo omulaba akakana keeru kaana k'ono omukyala era ndowooza olaba baatambulako ku bumu nga bali basatu ne balinnya takisi obalaba awo. Era omwami wo yaweerera omwana ono omwami we yaweerera omwana ono okitegeera mukwano naye ng'ababo bali waka okitegeera bambi. Akuuma kaffe kaagoberera abantu bano kaagoberera omwami wo ng'ali n'omukyalo oli kwessa n'omwana we kaabagoberera mpola mpola ng'olabira ddala family eri complete naye ng'abaana bo bali waka batudde abaana bo bambi nkusaba okakkane tugende mu maaso
Oshegera mukwano. Nga bwe mbadde nkugamba nti omwana ono bawe yamuweerera. Era twabakwatako lumu olunaku olwo twafuna amaloboozi gaabwe ng'omwana ayita omwami wo ddadi. Okay? Yayita omwami wo ddadi. Oshegera mukwano. Baatambula bambi ng'omwana we bamukutte ku mukono nga bw'obiraba awo nga tebalina buzibu bwonna era nga kankitwale nti famire eyo yali yeeyagaza wadde omwana ono si mwana wa bbaawo naye ng'omwami ono yatwalanga omwana oyo nga muwala we owa ddala nga yamushopingira ebintu by'oku ssomero yamukolera buli kimu yamwambaza kosa n'omukyalo oyo school fees omwami oyo nga yazisasula naye ng'abaana bo bali waka nga bwe nkugambye batudde school fees zikubuze tolina gy'ozijja sente z'obadde weebuuza omwami wo zaakola nga zigenda mu famire eyo ey'omukyalo oyo nga zigenda ku mukyala kw'ossa n'omwana era baatambula olunaku olwo okutuusa lwe baasanga takisi nga bw'obalaba omukwano. Baatambula bwe bagenda nga banyumya obalaba awo bwe banyumya mu mpolampola nga bambi beeyagaza era ndowooza obalaba akuuma kaabakwata kaabalondoola okutuusa ku takisi ne batuuka ndowooza obalaba awo ne balinnya takisi basobole ate okweyongerayo ekiraba omukwano. Wabula ffe tetwakoma okwo tetwakoma ku ekyo wabula akuuma kaffe ko keeyongerayo mu maaso n'okukwata abantu bano n'okulondoola takisi eno wa gy'eraga nga twebuuza balaga nga twagala tumanye wa gye bagenda nga twagala tumanye destination yaabwe eri ludda wa era ndowooza obalaba awo akuuma nga kabagoberera nga bali wano mu nsi yaffe Uganda mu kibuga Kampala. Ndowooza okiraba omukwano. Nange omusajja wange oba yabakinze simanyi nakumanya nandekera obwana nze mbonaabona nabwokubuweerera nange simanyi nakumanya ekisajja ekyo kyensimanyi nze ekisajja nekinsuula mu nnyumba nekindekera abaana omwana owo abaana bange b'omunju tekibaweerera kiweerera baana ba malaya mwana wa malaya.
ndowooza obalabaawo era takisi yabatuusa mu kifo ekimu ne bavaamu nga bw'obalabaawo bavaamu mu takisi yo ne yeeyongerayo era bo ne basigala awo mu kasenta ak'ekibuga ekyo ndowooza okirabaawo era baakwata omwana waabwe ku mukono ne basala oluguudo nga we banyumya nga buli kimu akuuma kaffe ka microtransmitter chip kakiraba buli kimu kakikwata buli kimu nga kakirondoola ndowooza okiraba wa mukwano era mwattu olunaku lwaffe akuuma kaffe kasobola okukwata ebyo obiraba wa mukwano bikasobola okukwata ne kakomekerezaawo ku lunaku olwo nachakulisa bwana sikirabanza simanina kumanya namusajja namukolera kintu omusajja namukola ntanze bannange osaba oyoke yimuka mukwano va mu ttaka omusajja kansuubire ate kati mumanyi sente z'omwami ono gye ziraga mumulabye ebifo byagendamu swimming pool batuuka hotels batuuka gardens ne batuuka n'omukyalo ono naye ng'omukyala we amulese waka omwo abaana be tebakyasoma. To make matters worse, according to our investigations twakizuula nti omwana oyo gwe mulabye mwana wa mukyalo le naye si wa mwami naye omwami ono asobola okuweerera omwana atali wuwe kyokka ababe bali waka batudde. I really wonder kiki kyabalowooza abaana be beyeezaaliranga ye bali waka batudde naye gwatazaala amuweerera amukolera buli kimu shopping ya ssomero byonna yabikola omwana atali wuwe. Katoyongereyo maaso ne investigations zaffe tumanye biki ebyaddirira. Olunaku olumu spy camera zaffe ezaali makaago zaakulaba ng'oyambadde bulungi ng'onekaanekanye ng'okutte ne suitcase era wafuluma ennyumba ndowooza okirabaawo wafuluma ennyumba n'oggalawo ne twebu